tubisetinga ku yidi kwennyini yamwisamu olukomo ajja tubeererewo ensonga tuzimalira awo mulabe nti Maulana Andre ne Pastor Wilson Mugembe tebeyinaako ttala naye waddembe okuddamu oluyimba lwa nnyoko bya Maulana si bya Mwena salamu n'olwaleero nzize mbalise ekigambo kya Mungu kujja duheno mbakola ku theatre la Bonita tujja kubaayo baganda bange tusaabula ettaali Maulana ajja kukoka nange lwennyonyo kaleero omusoga baganda bange naye ajja kubaayo Saba Kasumba Jaluna ne Kenzo mama Kenzo Wanyamutolo baganda bange naye ajja kuyimba Shakira wanyashi yanyenye nyashi Wasilamu bananga boluganda Assalamu alaikum Wamsilimina wamsilimati mwena salamu Basabu ne banyabo ntwala omukisa guno bategeeza ennaku ziweddeyo Sande Idi Adhuha kusala bisolo jangu osale ebisolo tusale ebisolo jangu tulye jangu tunyumirwe mujje tweyagale ku Idi Maulana Andre we better than the rest, you know that. So we all the time tubawa content omupya omulungi ate sikazabana batu. So tubakola kuna kulwaidi ba artist abakabi bonna sijja kubamenyera nti sijja bagamba nti Kenzo sijja bagamba nti Lutalo sijja bagamba nti Shakira sijja bagamba nti Big Guy saba yimbi omuyimbi eggwanga kweli muyimbi utabasanyala Le Vixon bandi ba artist bandi bakomedians bonna Maulana Andre ni Badra Nchiko Nsimaliachi Portable Guy bandi bagenda tuwerekera Stuart and Bruno so basawo ne banyabo tubayita mujye ku theatre la Bonita on Sunday mitwale 5 ne 10 nakakadete beaka bwobo simi osobola osasula omukaaga abo omusanvu okusinziira ku bwe kyosazeewo oba 15 okusinziira ku kunyumirwako so tukubiriza abakyala muleete bababa mmwe banyumire omuyagala otereza obufumbo bwo nga buyuuga jangu Maulana Andre ku Yidi namawulire buyuuga jangu tubutereze jangu ku Yidi loza n'obubwera n'osogera butereze obwange bwafa gasi nina bulala ogenda kunywereza ogenda nyweza obupya nsireko olukoba twongerera n'okusabira obubwo kuba bulayika bwavunda naye tunamanya naye twongera okubisabira n'obwakaleero buli mu nteekateeka so mujje ku lunaku olwo lwa Idi Maulana Andre mwe bali tusupportinga bana ebbanga lyonna kuba 29 abalomba nga tubebaza Comedy Store Alex Muhanji okuba nti mbadde supporting tuli n'okutuuka ku lugendo luneeno abatuyambyeko bonna Faiz Cafe success munya banna ate tubasanga ne mu birala amina katusabe so mujje n'omudidi nga gogwa kumansa bumansa kuba tulina ababedde ne tuyise tulina ababedde bampuga gye bali babedde lwanaka so kyekyo musobola okujja ku Idi eno tusanyukire wamu Ibi tugenda okubeera ku Pastor Wilson Mugembe titukozesa mirembe tetulwana kujayimbe inshallah ayina okuva yagambye olimba waluzeemu nga teyakwanda lukusa tujja kwogera nsonga butini tuya Uganda mugenda bimalira omukyoko remix omuntu ayinza okwebuuza lwaki soyisoyi musazeewo mukulo ng'ate ebbanga lyonna tuze tutambulira ku soyisoyi seasons ekiri kikyuka tukyusaamu such that next year tuleete ng'eggwanga we ligenda okyuka naffe twagala kyuka n'enkyukakyuka tukoye tutandikana tuli mu nkyuka tuli bantu bankyuka tulina n'emizannyo emirala gye tugenda oleeta emizannyo eminene nga abanene baffe nagwo omuzannyo tugenda kuguleeta 5 nga mizannyo mingi ejjogo lya mpuuga 5 bya mpuuga omuzannyo mingi tugenda gyeta omwaka nga soyi eyengedde final episode
Idi Day yalunaku lwa Sunday yakonfamingibwa wiiki ewedde. So kitegeeza nti munnayuganda nawe wooli ndowooza okimanyiko nti Idi Day yalunaku lwa Sunday era nga soyisoyi financial egenda kukola kuterera bonita wamu basajja bannaffe ba Maulana and Drain batuusanyusiza ebbanga eddene kati soyisoyi eno bali mu kugiga siga nti bagenda kwawukana naye bagenda kuba kati batuwa ekipya ekirala balinga bagamba nti chapter closed tugenda ku chapter egenda okubanga erinda tuwona ku Sky Pins tours and travel entinda abagala ogenda ebweru munaye oyagala kulya ku sente zo oyagala genda kyakala oyagala kufuna mulimu gw'eru oyagala visa oyagala passport nga bikulemye bikulayini zakutama byonna bajja tukuyambako jangu ekirano kwaluna moto ojja kwegisa munaye olwo tuli makaga Sky Pins tours and travel era ndowooza win success asooka atwanize mu butongole atulire ku lunaku olukutala bonita munnayuganda asuubire ki bw'aba atusekretera bonita nti omukulu yedde onikuisa anayitayo naye natugaba natugabira ku visa kuba ffe twakoma Rwanda yamubuuza oba tiketi zaffe ne visa zinajja ku bajja nazo kubanga twagala tuveewo nga buli nsonga zonna tuzikoze nmaliriza weni bwe mulaba wano mugenda kimalawo bwe mulaba wano ng'atuuse buli kimu kibagenda kuba kiggwa mmwe mugenda kuba nolwedi nga muli sorted then naye tukole kubawagizi bafaana bagenda okujja ku lunaku olwo okubeera nga mwambira Maulana ne Rain ndi sure mubadde ku show nyingi neza Maulana ne Rain bannange this time round ekintu ekigenda okubeera kiyinza okuba kyanjawulo nnyo because one akafuka not very small but I think musobola okuddamu gye ne mukajuza as possible nga bukyali kubanga munnange tuyinza okubeera eyo ne musanga ate emiryango bagigga ne betala okulya banayesoyi nkoze nti okubeera nga njiyingira nti nawe ogenda kudda so mukwano mbategeeza tugenda kubeera ku kisooka tena Sky Pins bweri sente twazitaddemu nga tuli sure tuzitadde tugenda kufuna tukitegeera tuli sure so kitegeeza kimu abagenda okujja tubeesunze nnyo okubeera nga tuli mujja muwagire Maulana ne Rain Sky Pins twala abantu bweru wonna w'oyagala mentioning ensi yonna gy'oyagala okubeera nga ogenda mufuwetu by'okubeera tufunira emirimu ate nga tukutwalayo visa zezesera okubeera zibasumbuwa ezo twazimala ffe ewaffe banaye ziviza tuzikolako bulungi nnyo nosobola okubeera tinaye ogenda bwe tofaayo g'otuga kyoyagala ne sente z'olina nsobola okubeera jjukirako ndi ya looni ekyaliwo yopefifite for you n'ogenda ezigenda ezasuyira eyo tujje tubagire Maulana Rain esande ebisigaye tugenda kubyogerera eyo toyanza nnyo win success era ndowooza tufune maiki yaffe toyanza eri ene zigye bagamba nti waliyo abakyala bangi nga buli beetaaga omusajja okubanga n'abakyala bana Swaziland oba win success gye munantwala nze ndirodde bano mutwale Dubai nze muntwale mu nsi eyo gye bagamba nti Swaziland yali Swaziland nti abasajja bagala bakazi bangi abasajja naye wali akawuka kangi wa tujja bbira oluvannyuma n'okunyoka kanyoka bansuuleyo gwetofa ku ebyo binaddirira gwe bindekere kasita banga tebajja ku nsi bannaye tulina mukwano gwaffe omulala Success Motors bali walinakala nabo bawaali bagamba bannange katuteekamu omusimbi Maulana and Drain bazze bawagira buli mu mbeera gye tubaddemu era ku mulundi guno tebaatekeredde omukulu Isaac waali wano manager Success Motors ndowooza naye ayogereko atubuulire nti lwaki Success Motors yajja okubeera ne Maulana and Drain nekirala nti ku lunaku olwo abaagala emmotoka basuubire ki ku Terra Bonita olunaku lwa Sande ekisookera ddala abaagala emmotoka koolo nja kuwa discount bw'anaabazze nja kuwa discount mu show ojja olunaku oluddako oludde emmotoka secondly okuva n'olunaku lwaleero olwokuba ntusembedde olunaku lwa show buli anajja ku Success Motors either nga zikugula oba kulambula kukola inquiry kulamuza ku motoka alabe tujja kumuwa tiketi ejja mu show twagala abantu bajje nga bangi ate tusanyukire wamu nga Success Motors ojjeko okubanga tutunda emmotoka baagala nnyo okuddiza ate bakasitoma baffe abaami bano bojjeko okubanga basanyusa bannayuganda ate bakasitoma baffe ensonga lwaki tuli wamu nabo twongera okuyita abantu bonna bangi tujje ku Idi lunaku tujja kuba lwa Sundays lunaku lwa kukola keera alongose waka mufumbe emmere mulye saa 8 tukwate ekkubo tugende kulabuleta tuwagire bannaffe manyi tujja kuba olunaku lw'amaanyi tujja kuba olunaku lwa ssanyu ate kinyuma nnyo mwati bwemujja ku sheno nga mulinga gurupu y'abantu 5-10 mwongera okunyumirwa n'amaanyi ojja weeko oyinza obutanyumirwa so gwajja funayo omuntu gwajja naye tujje nga tuli bangi tunyumirwe ekisinza okunsanyusa kwe kuŋŋamba nti ne Shakira ate agenda kubeerayo bw'okyogende n'empira ng'ate ndaba ate eri wala yandibaddewo olunaku lwaleero kawungeezi
so kakasa ddala nti so basaba mujje twagire bannaffe gwe balemyo tulina Faith Cafe era yo 1 million goat era mpata mabega kayogedde 1 million heni ngamba bandi chicken head njagala kwongera okakasa n'abannamawulire n'abatugoberera ku share yaffe eno eriwo ku Eid ku Sunday isookera ddala akabonero akalaga nti show eri kakusala bisolo ate ebisolo tubisaze nga tulina 1 million goat eyo si yaffe nga Faith Cafe naye abagenyi baffe bagenda okujja okubagira shame bangi mwagadde ogiryako bangi mugira bakuba serebu mulowooza yabanene bokka mu nsi muno naye eno embuzi ko tugenda kugiddiza mmwe bakasitoma baffe abagenda okujja mwogera Mawula and Rain ddiwo eno gye mulaba ekisooka eri trusted and tested over time nkiddamu ne mbagamba nti eyagalwa nnyo ffenna abantu ba wansi ne bano abaasoma bamusiba ttaayi kubanga ebintu byebazannya byetololera ku bulamu bwa muntu wa bulijjo n'oyo yennyini asembayo so tubasaba mwenna mwena ku lunaku lwa Eid mujje tuwagire ttiimu yaffe eno mbasaba bannange era nga mbakoola twongere ogula emmeeza bagambye zisigaddewo ntono bazibiri zikyawera 5 naye mbasaba zonna tuzimalewo kubanga ebyokulya n'ebyokunywa Faith Cafe era eyongedde neteekamu omukono nga bulijjo tuzze nga tukikola okuyimirira ne baserebu bano naye ate kati bano bo baffe nnyo Mawula and Rain baffe nnyo era mwenna mukimanyi public ekimanyi tetusobola kutabiirawo tweyanziza nnyo bannange tweyanzeege tubagaliza shennungi bannange abalabi baffe ne bakasitoma bagenda okujja ku Eid mukeereeko saba zigenda okubeera 8 nga tulinze bulinzi play egende maaso mwebale nnyo mwebale ddala Faith Cafe Bistro tusange bawandegeya tukola 1 million goat ne 1 million chicken mandi tufumba ne mmere ekyasinza okuuma mu kibuga Kampala mwebale nnyo bannayuganda mwebale ddala olunaku lonna nga bwogera bandi okunya emitwalo 5 VIP emitwalo 10 ate ya miliyoni emu twagala kwa